so kasasiro bw'abeera omungi naye ng'omulimu gukyaliwo ogw'okola naye ng'abalina okukola amaanyi gabaweddemu bafuuse bakoowu awo okolawo ki kaakati yensi gye tuli mu ssaawa zino ebizibu tulina bingi buli omu akaaba ensimbi tetulina n'abalina okukola emirimu bakoze eki bakoowu amaanyi gakoze eki gabawedde osanga abantu ba Katonda mu kanisa etali eno naye endala zenyendamu nga n'abantu omusumba abuulira basumagira tebaagala kumanya basitula emigugu gakoze eki naye kasasiro mungi baganda bange omulimu tukyalina muki wokoowera woolina okukola ki okugolokoka otandiikirewo tulabanga abakubye kapulasita kano ne kalangi eri ku kafulonti budinisa tubulinamu ebuli naye Yuda agambye kasasiro akyali mungi musumba abadde atugamba wakiri kogenda buzaabuza akaana wakiri kalimba erimba okole ki okaleete kaakati bonaabuzaabuzayo leero kamu naabulala n'olala omwaka gunaagenda okugwako nga kyakitumenya njagala okubazzaamu amaanyi nti tetugwamu maanyi wakati mu mbeera n'ebisasiro ebikyaliwo tukyalina omulimu ogwaki ogw'okola ntera okubeerako mu kibuga Kampala n'oyitako mu kikuubo awo nga bamaliriza okutunda akawungeezi olaba kasasiro eri neryoyita ogamba ekibuga tukijjewo naye wakati mu kasasiro oyo yenna nga waali twetaaga kola ki kulongoosa njagala okubasaba nga abantu ba Katonda Seventh-day Adventist Church ab'Ebbaale eggwanga lyaffe likyayina omugudu eggwanga lyaffe likyetaaga ebyokukola bingi abaana baffe bakyetaaga okukolamu omulimu ebintu bingi ebivudde ku nnono nga binaabuuse oyo yenna kasasiro gwe tukyalina okukola ki bajeti ngirabye ku ofiisi y'omusumba omuwandiisi ne conference room sente nyingi zonna tetusobola zitoola lwaleero naye tugenda kukolako ekikoze eki ekisobose sitera nnyo okwagala kweyama ennaku zino naye ntera nnyo okwagala okutoola ekyo kyemba nnina ate bwe nkomawo nenkola ki nenyongerezaako nsuubira bwe guli emitwalo 40 munzikirize nange ntandikire wano okuzimba kati nziguddewo akawunti akawunti yange mu kifo kino eriko emitwalo ameka basobolanya ensinga evakulamwa ensinga bantu bayigiriza okulya ebisiyaga ensi abantu nga bayiga okunywa enjaga ensi abantu nga bayiga wamalaaya fe tusomesa abantu okukola obulungi basobolanya omukama alina ensonga lwaki bw'oli wano kambategeeze bw'osoma ekitabo kya Isaaya essula ey'akalomwetaano tandika n'okusooka mukadde waliwo ebigambo ebiri awo bw'oba oyagala okubeera obulungi nawe oteeka okubaako kyokola ayi mukama otyo ayi mukama gwe katonda wange otyo naakugulumizanga naakutenderezanga erinnya lyo kubanga okoze ebyekitalo otyo bye wateesa edda otyo mu bwesigwa otyo n'amazima otyo kubanga ekibuga okifudde ekitukuvu otyo ekibuga ekyaliko enkomera okifudde ebyagwa ennyumba ery'abagenyi otyo olifudde obutaba kibuga basoma ne banyabo bw'ogaana okukolera Katonda bw'ogaana okukolera ki Katonda akuggyako omugaga n'akukendeeza ku maanyi emambala bubi kati ebizibu byonna bimwetumirako abeera mu kwemulukunya taba na mirembe sobola basobola okujja n'olula abantu nga wanfumu n'okugana talina nsoli era nga oli mumatimu mwatumu otudde naye twagala okulowooza ebintu byonna okulaba bitambula buki era basoma ne banyabo
omuliro ogutulese wano ogwandese wano tuzze kukyusa kifaananyi kino twagala ekkanisa eno emalirizibwe